bulijjo abantu bajja nga basaba abantu baabwe, abamu ne bakifuula ekyokusaaga, aba ne bagamba nti abantu baffe babawamba tuba tukola ssente. Olulala n'akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu mukyala wa Ngadya, naye olunaku olumu yagamba abo abantu tebaliiyo, tuyiya bayiye. Olunaku lwa leero era tukyali mu mbeera y'emu nti si nnamba bunamba tibatutte Kibalama, batutte Ddamulira, batutandikye kati bakawambayo 10, kati bawambye 2, kati 18 tetumanyi gye bali n'ebirala bifaanana bwe bityo. These are not just numbers. Zino si namba. Abantu, baba b'abantu, bataata b'abantu. Nga Kibalama bwe bambuzaawo nga tetuddangamu mulaba, nga Kanata Muhammad bwe bambuzaawo nga tetuddangamu mulaba, nga babatwala balina omwana waabwe omwami we gwe bayita Ssebudde Kasim yabuzibwawo wamu ne Edi Mutwe, taddangamu kumanyikako mayitire. Abo mulabye gwe mulabye ye maama w'omuvubuka gwe bayita Kyagulanyi Najibu, bambuzaawo wamu ne Edi Mutwe, taddangamu kulabika. Edi Mutwe, poliisi n'amagye babayo ne bamwegaana, tebamuyina, tebamanyi gy'ali. Openly lunaku lumu, naku 2, naku 3, naku 4, paka mutabani wa Museveni bwe yavaayo mu kudaala okw'ekika ekyawaggulu, mu kusosola, mu kuvvoola, mu kutyoboola okw'ekika ekyawaggulu, n'agamba temutawaana, Edi Mutwe nze mwina ali mu basement yange, ndi mumuyigiriza Lunyankole. Buli omu n'akimanya kuba yakyogera openly. Edi Mutwe ndi mumuyigiriza Lunyankole, mukozesanga punching bag, esigenda muta okujjako nga maze omulaawa n'ebirala. Bassebo ne bannyabo mwenna mwabiwulira, abakulu bonna abatwala mu ddiini baabiwulira era baabiraba, abakulu abatwala mu nnono baabiwulira era baabiraba, eggwanga lyonna n'ensi yonna baabiwulira era baabiraba. Naye era mutabani wa Museveni gwe bayita Muhoozi, era nga yakulira amagye, kitaawe kyekitiibwa n'obuyinza bye yamuwa, yasigala ng'akyakola buli kyayagala ku Edi Mutwe, kuba yagamba bw'aba tannamaliriza byayagala kutuusa ku Edi Mutwe tajja muta. Era ne bwe baabuzza abapoliisi ne bagamba Mukama waffe yavuddeyo n'ateeka obubaka ku kibanja kye ekya X oba Twitter, so tetulina kitwongerako. Yeyo Uganda gye tulimu bassebo ne bannyabo. So buli bwe tujja ne twogera ku nsonga zino, twogera ku bantu abaabuzibwawo. Nze kennyini ono Honorable Zaake gwe mulaba, abo bajja mu Shigi Kavuma n'abalala bangi baali bawambiddwako. Oyo Nyanzi twali tuwambiddwako ne tutulugunyizibwa ne tukubibwa, nze akawanga kange baakateekako cracks 2 n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Nakati bwe tutyo bwe tuli bassebo ne bannyabo. Bwe twogerera Edi Mutwe ali mu kufa mpola. Sandyagadde bagamba kino ne bassebo ne bannyabo, singa Edi tafuna bujjanjabi bwa njawulo agenda kufa.
nga ffenna tulaba nga bwe byatandise nga tulaba nga bwe bigenda okuggwa. So bwe tusitula amaloboozi gaffe kye twogerako kye kino ekiba kimudde n'amaaso. Edi Mutwe yatulugunyizibwa. Muhoozi nakuba ekifaananyi kya Edi Mutwe ng'ali bwereere ebimu abadde abikomako ne ku ngeri gye yanyinyonnyodde Edi Mutwe embeera gy'alimu. Nandigambye tumusabire naye okusaba tekumala, tumulwanire. Bino byonna Muhoozi byakola abikola okulaga obukyayi obusosoze, ate ekyennaku abikola mu linnya ly'Abaganda baffe Abanyankole. Buli kyakola akikola mu linnya ly'abannaffe Abanyankole. Yensonga lwaki nze wamu ne bannange twawandikidde abakulembeze ba elders mu region Yankole region, just in case they've not seen it, to bring it to their attention and to call out for their voice before it's too late, asking them whether they are comfortable and at peace with what's going on, whether they won't raise their voices before it is too late. Because what is being done by Museveni's son is a trajectory that is leading our country into a terrible, terrible place. The genocide in Rwanda did not start by people cutting themselves. It started with words and actions that demean and dehumanize other people. The Holocaust did not start with killings. It started by actions and words. Distance and disassociate themselves with the acts, the brutal, immoral and tribalistic acts of Muhoozi and Museveni. Because it is clear he is committing crimes and he wants to pay. And if you don't distance yourselves from them, be sure you will unfortunately pay. So I call upon all of you to distance yourselves. It's important to mention, kino kikulu nnyo okubabulira. As a nation, we must not be driven to that nonsense. Museveni has no support. That's why he is trying to conscript the wonderful people of Western Uganda in his corner. Atimanyi talina buwagizi. Kati ayagala kumakinga sure are going down in Uganda, but most importantly are going down in Western Uganda. This is not a war between the Banyankole and the rest of Ugandans. It is a war between Ugandans and misrule and dictatorship and impunity. So let us not be led into that tribal trap. In any case, Nekino Kanchibagambe, but we is that nobody asobola bafuula abasireevu nga temuwadde permission. Nobody can enslave you without your permission. That is why when colonialists came here, it was not white doing all the brutality. They used locals. Never nabantu bebakozesa abasinga obungi bamuno. Ate abalala bannaffe oba tubadde nga tubalabanga bannaffe. Okugeza mu case ya Edi Mutwe, case ya Achireo Kivumbi, Gaddafi Mugumya ne Wakabi Smart. Abantu betwakolanga nabo betwalinyanga mu kimu nga n'omu ku bo yali mumyuka wange n'omulala nga mbako be bakozesebwa kubanga Muhoozi
Eddie Mutwe yandibadde amudibiridde naye atulugunya n'aweereza abanamuggalirawo batya. Bwe twagenda okuziika muganda waffe Pascal yali e Bungereza, bano bannaffe oluvannyuma lw'okukola ebikolobero era ne tumanika eri ensi yonna baayagala okututyobola ku lunaku olwo. Ensonga lwaki beeteekateeka okukola effujjo, baakwata ebipande Kyagulanyi tetukwagala wano, NUP muwagirwa abagwira n'ebirala bifaanana bwe bityo. Naye kubanga naawe wennyini we baali nawe tebaayinawo buwagizi, kubanga abantu mu nsi amaaso gegguladde. So mu kitundu ekyo kye twalimu abantu babalemesa okutukolako effujjo. Bino byonna byali ku kamera, everything was on camera. Era mwabalaba nti bwe twavaayo ku lunaku olwo balabwa nga balina we bakuŋŋaanidde olw'eggulo nga bali disappointed, kubanga kye baali baagala si kye kyali kituukiridde. Bakuŋŋaanya bannamawulire awo e Masaka, abakuŋŋaanya abeegatira mu kibiina kye bayita Greater Masaka Journalists Association. Ne bagamba kati tuteeke ki, ne bagamba tugende tuloopa omusango, era ne baloopa omusango nti abakumi ba Kyagulanyi babakubye ne bababbako ne sweta n'essimu. Bwe baloopa omusango ogwo waayitawo ebbanga erikunukkiriza mu mwaka, ye omwaka tegwawera. Kaakati kuba gavumenti ya Museveni terina musango gwonna gweyinza tusibako. Buli gwe bakutte kuffe, buli gwe bawambye kuffe, either bakutwala ku poliisi ne bagulako ekisangosango era ekisango kifiiraawo, oba ne bakusuula busuuzi gye basanze nga bwe basuula bano Banyanzi. Kati baanoonya omusango gwe batugulako ne bajjukira nti balinayo ba allies baabwe muffe, nti balinayo bannaabwe muffe, era tulina information nti bawuliziganya nabo. Gwe ngamba otya nti ofunye okusoowagana n'omuntu gw'obadde okolagana naye tyabadde mumyuka oba abadde akola ki, naye ate SFC ne drone ze zikunona. SFC ne drone be baanona akireewo n'abulawo ebbanga paka bwe bamusula ku poliisi, be bawamba Gaddafi, be bawamba Smart ne bababuzawo ebbanga paka bwe babasula ku poliisi. Era abe SFC be bawamba Eddie Mutwe ne bamutwala ewa Muhoozi n'amutulugunya ebbanga eryo lyonna lyonna, nkakasa nga awuliziganya n'abo ba agenti be muffe. Abantu be bakozesa mu mpa omukisa nabo mba babuulire wano. Abaali muffe mubamanyi, seetaaga babanyonnyola, seetaaga bannyonnyola baani abakolagananga naffe. Mumanyi eyali amyuka, mumanyi omubaka ab'ekimanyi akabonera n'abalala. Naye ate ekyennaku nti bakozesa ne bannamawulire, mwe bannamawulire be baakamala okuba emiggo, mwe bannamawulire be batakkiriza kukola mulimu gwabwe, mu bannamawulire be baasalawo okukozesa mwe mwali omwami gwe bayita Faris Magembe, ngono y'abakulira. Ne mubaamu omukyala gwe bayita Zainabu Namusaazi, ono nga wa NBS. Ne mubaamu omukyala gwe bayita Gertrude Mutyaba, yeddira Lugave, ono nga mukozi wa NTV. Ne mubaamu omukyala gwe bayita Margaret Kayondo, ono mukozi wa Radio Simba. Ne mubaamu omwami gwe bamuyita Mukalazi John, ngono bodyguard we yali omumyuka wange. Ne mubaamu n'omwami gwe bayita Lubega Drake, ngono bodyguard we yali omubaka waffe wa Kimanya Kabonero. Bano be baatwala omusango era be ba agent. Kyanzizizaamu amaanyi kubanga ebiseera ebimu batukozesa nga tetumanyi. Ogenda okulaba abassemu n'ogamba n'olyoka obivaamu. Olunaku lwajjo nabadde ntunulira amawulire nga ndaba omwami gwe bayita Faris Magembe ng'avuddeyo n'abeesamba n'agamba twaloopa musango naye tetugenda okulaba omusango gwe baloopa nga bagutaddemu ebiso.
babutaddemu ne tumanya nti kati bino si byankayana wabula bino byakunoonyayo batulugunyiza na kuwambira abantu. Njagala okumussaamu ekitiibwa omwami oyo kubanga yabadde ne confidence eyogera amazima. Omwami oyo gwe bayita Paris Magembe era nga yakulembera bannamawulire aba Greater Masaka Journalist Association. Era omukubo never era bebakoze muganda we Edi Mutwe naawe bana bamaze okukozesa bibajja okukola. Ono mwami Paris Magembe yavuddeyo nayogera amazima oli oluvannyuma lw'okulaba nti Wakabi Smart actually ne ku lunaku olwo lwe bagamba lwe twali nabo mu kuziika ate ye Smart yaliyo ne Masaka ne kuba balaba ebifaananyi gwe balaba nga ali ku gaadi then ne bagamba n'oyo naye alina okuba yaliyo nga teyali ye Masaka n'ebirala bifaanana bwe bityo. Njagala okuvumirira baganda baffe bebakozesa munajjukira kambajukiza ebigambo bya muganda waffe Ssejjirinya Muhammad kyamukisa mulungi Honorable Alan Sewanyana naye waliwo era ujjukira emboozi gye twanyumya nga muli mukomera naye nga mwami Ssejjirinya Muhammad buli we nagenda nga mukomera nga gambisa President w'ekitiibwa tetwagala okutobera abakulembeze botwadde naye omumyuka we yakusiba neyanzege President wabulajaniranga nga tumugamba nti President ebintu bino byali Masaka Masaka waliyo abakulembeze b'NUP naye lwaki ddala bajja ne bakwata ffe ab'omu kibuga Kampala. Ekyokubiri nga n'entambula y'enneeyisa y'abakulembeze baffe abamu naddala mu kitundu ekyo teyali nnungi ng'ogyetegereza obulungi nga bw'obigatta n'ogamba nti mukulu walabika waliwo akatagatta bulungi. Kirabika abakulembeze naddala abaka abava e Masaka bayimanyi ku bintu bino okutusinga. Waliyo Honorable Mpuuga wabeerayo waliyo ababaka balala nagenda okusinga era tukulembera mu Parliament ebiseera ebyo yali Honorable Matthias. Thank you. I understand. Njagala mumanye nti oluvannyuma lwa byonna tewali musango gwe bagenda kugoberera kubanga tewali musango. Baleeta emmundu ne baziteeka mu Parliament ne baziripotinga mu Parliament ne baziteekawo bannamawulire ne bazikuba ebifaananyi tibasanze nange mundu ezo teziddanga mu kulabika. Emisango gye bunanye bannaffe bonna bonna be bakwata tegiddanga mugobererwa nga mwe mulina ogwa treason gwe baali bavunaana waliwo. Era mbakakasa n'emisango gye bavunaana bano bannaffe bonna ejaasi byabo Banubian ejaasi bya ffenna tewali musango gwe bagoberera kubanga tegiriiyo. Naye bannaffe babatulugunyiza babataddeko obuvuno obw'olubeerera babonoonya amaka n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Njagala okubategeeza abaganda bange mmwe abali mubikola olunaku lugenda kutuuka mugenda bisasulira oba weetuli oba tetuliiwo oba weemuli oba temuliiwo bwe muliba temulisasudde pasonale mubisibisasulira nga muyita mu baana n'abasu naye tetugenda kaba bukabi. Njagala okweyisa omukisa guno okubajjukiza baganda bange mwenna
mwenna ene ensonga temugirekera NUP oba Kyagulanyi ne bakulembera nabo. Mwami Museveni ne gavumenti ye baagala okubateekamu endowooza nti bwasitopinga Kyagulanyi bwe yeetooloola ne bulungula Kyagulanyi ne banne olwo aba abasitopinze okukola kyemulina okukola okwenunula. Mubalabye bwe mutunula emabega kwaka kanaala bataddeko kamera emu etunula mu ofiisi yange endala etunula wano bazitadde buli wamu. Ewange gyensula bataddeyo kamera naye Uganda si yenze. Uganda tuli bangi nnyo. Nze nga mbagamba ne ku mulundi guno mbagamba nti buli omu akole kyasobola sinze nnyina obbawo olukusa okwerwanirira bassebo ne bannyabo. Njagala okwebaza Abannayuganda abatandise edda, nina abaana bendabyeko ejjinja, nina bendabye okwetoola ensi yonna. Kola kyosobola ate kikole kati. Bwe bakiremesa olwaleero sulanga opulaninga enkya ky'obookererako. Bwe bakiremesa enkya sulanga opulaninga luli ky'obookererako. Mu buli ngeri yonna gy'osobola. Ab'e Kenya basakisidinga kuba baali tebalina ani gwe bayinza kwetooloola. Don't leave it to us. Everybody should be involved. Bagulu ku nsonga eyo nga mbagamba baganda bange okujjako nga tusituse ffenna ne twerwanako ffenna buli omu mu ngeri ye. Nammwe abakozesa social media mukola omulimu gw'amaanyi nnyo. Please expose these people. Ensi yeetaaga okumanya bonna bonna abali bakolako ebikolobero bino okuviira ddala ku balamuzi be bakozesa ng'omulamuzi w'e Masaka gwe bayita Abdallah Kayiza. Ye mulamuzi eyabadde alina okusindika eri mutwe mu ICU mu ddwaliro naye yamusindise mu kkomera. Ye mulamuzi omu eyasindika Smart n'akireewo ne Gaddafi mu kkomera nga bamaze otulugunyizibwa ne eri mutwe ku mbeera gye yabadde afaananamu ne DPP. Abantu abo mufune gye bayita social black book mu banootinge bamanye nti obaddi bagenda kusasulira ebikolobero bye batukoze. Njagala okumaliza nga mbajjukiza bassebo ne bannyabo tewali muntu akola bikolobero ku bannansi n'agendera awo. Ne bwali badduse ng'agenze Bulaaya ajja kunonebwayo. Ne bwali badduse ng'agenzewa ajja kunonebwayo. Ne wembanga siriiyo mubanoonyanga ne mubajjayo ne bajja ne baanukula bye bakola ku Bannayuganda. Bagulu nga mbasaba nti temussa mukono tudimandinge tulwanirire tutekewo embeera yonna yonna esoboka mu ngeri yonna yonna esoboka okulaba nga muganda waffe eri mutwe n'abasibe bonna bonna abaasibwa awatali musango nga bayimbulwa. Mwebale nnyo mwebali eddala ku mpulungu.